Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe atambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV atannaba kubanga osubscribinga nyongera okubeera nga nkutegeeza nti kkirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga ate tomisinga nsonga yonna amawulire gonna ge tuba tukuleetedde wano noba ng'obeera omu ku abo abasooka okubeera nga ate omanya omukulu oyo gwolaba bamuyita Moses Nkonge Kibalama mumumanyi bulungi nnyo sagaye mugitegeera. Kibalama ono ye yatandika ekibiina ekya National Unity Platform newankubadde kyalina amannya malala genja okubanga ate nkunnyonnyola wonga bwogenda okubanga owulira omukulu oyo Moses Nkonge Kibalama ng'akyali mu kibiina ekyo nga kikyayitibwa National Unity Reconciliation and Development Party NURP. Ekibiina ekyo olwaleero ekiyitibwa National Unity Platform sagaye mugimanyi bulungi nnyo waliwo ebyatuuse ku muzeeyi Moses Nkonge Kibalama. Kibalama Moses Nkonge ono kigambibwa mbu ayina looni sente nnyingi ezimubanjibwa kakati nno gyawunye dda waliwo byengenda okukuwa byenjagala obeere ng'omanya mukutu gwa Red Zone TV ate na subscribe nga kikole kirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna nga bwe ntera okugamba nti gy'okoma okubeera nga ate olikinga information gy'ekoma okubeera nga etambula so genda awo wolaba ekigalo kituwe olikinge oyambeko information esobola okuba nga etuuka ku buli muntu yenna. Ngenda kukuwa nno emboozi eya Moses Kibalama Nkonge ogitegeere bulungi nnyo kanzije mu dakiika emu tubeere nga ate tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, webale kubanga okyagoberera mukutu gwa Red Zone TV sebamulire Patrick Nzendi wonze mberawo okubeera nga ate nkutuusaako ensonga nga bwe mba nzifunye nenzija ate amawulire ntugagabana nammwe. Moses Nkonge Kibalama mumumanyi bulungi nnyo gwe yenna mpuliriza ng'ozze ogoberera ebintu bino oteeka okuba ng'omanyi bulungi nnyo muzeeyi Moses Nkonge Kibalama. Omusajja oyo kigambibwa mbu alina looni eya ssente eziwerera ddala era nga ssente ezo kigambibwa mbu zirabika zimutuuse mu bulago ebbanja okuva mu bamanerenda. Moses Nkonge Kibalama omusajja oyo gwe mulaba omusajja omukulu ono ye yatandika ekibiina ekya National Unity Platform nga bwe nkugambye. Ekibiina we yakitandikira ne bakituuma National Unity Reconciliation and Development Party. Oluvannyuma ekibiina kino ne batuuza Delegates Conference oba National Delegates Conference nga bwe mwalabye aba FDC bwe baakoze. Kigambibwa nti wano mu lukiiko olwo mu lukuŋŋaana olwo olw'abakulembeze mu kibiina ekyo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku baali bamaze okuba nga bafuna ebifo mu kibiina ekyo. Delegates Conference n'esalawo ekibiina kino kibeere nga kidda mu mikono egya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oluvannyuma Moses Nkonge Kibalama n'ajja ku kitebe ekipya ekyali ekipya ekya National Unity Platform ekyali sangibwanga e Kamwokya. Muzeeyi Moses Nkonge Kibalama n'ayogera mu maaso ga bannamawulire ensi yonna ng'ewulira nti ekibiina kino tukyusizza obukulembeze era n'olwekyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kati ye party president ow'ekibiina kino aliko. Yali press conference emu ng'era ensi yonna ewulira ebyali bigenda mu maaso. Moses Nkonge Kibalama mu kibiina ekyo ne bamulonda okubeera nga yakulira department ey'abakadde oba elders mu kibiina ekya National Unity Platform. Kati Moses Nkonge Kibalama ne bijjanga ebigambo bikyuka embeera nejjanga etabuka ensonga ne ziwanvuwa ne wabawo amawulire agajjanga ti Moses Nkonge Kibalama yawambiddwa era ebifaananyi byavangayo ne mubiraba. Njagala nkutwala empolampola ensonga eno osobola okubeera ng'ogitegeera. Oluvannyuma lwa saga ezo zonna nga Kibalama Moses Nkonge amawulire gakubye nti awambiddwa era yaleetebwa mu kkooti embeera eyali mu kkooti mugijjukira. Honorable Medard Lubega Sseggona akali amaggwa ng'abuuza ebibuuzo eby'okumukumu ebyaleetera ne Moses Nkonge Kibalama okulemererwa okubeera nga abinnyonnyola. Kigambibwa
ti Moses Nkonge Kibalama oluvannyuma lw'okubeera nti abasinga obungi bagamba nti baamukozesa, oluvannyuma lw'okumukozesa ng'abangi bwe bagamba, Moses Nkonge Kibalama yagenda n'abeera nga aggulawo ekibiina kino, si kuggulawo, n'akalambira ng'ategeeza nti kino ekibiina kikye era kiri mu mikono gye. Abangi kye baayita nti kino kirabika waliwo omukono oguli emabega w'enteekateeka eno. Gwampuliriza, njagala tugende empola. Moses Nkonge Kibalama baggulawo ofiisi ezeezo nga bw'oziraba nga zisangibwa sayidi ez'Ekabowa, era ng'ali ne gurupu ye ey'abamu ku basajja abaludde nga balina ebigambo bye boogera ebitali birungi eri ab'ekibiina kya National Unity Platform ekiriwo kati olunaku olwaleero ekikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati gwampuliriza, njagala okutegeeza bino byonna bigenze mu maaso, amawulire gye bikomye, amawulire gagenze okufuluma nga galaga nti muzeeyi Moses Nkonge Kibalama olwaleero bamanerenda mbu bamubanja obukadde n'obukadde bwa ssente, mbu ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kibiina kya National Unity Platform engeri Moses Nkonge Kibalama gye yali akulembera department ey'abakadde oba elders mu kibiina kino, yali yalagira ti muzeeyi Moses Nkonge Kibalama aweebwengayo akasente akasaamusaamu oba oliawo kasobola omuyambako either okuddukanya ku mirimu oba ne mu bulamu bwe obwa bulijjo. Kigambibwa ti muzeeyi Moses Nkonge Kibalama sente ezo yazifunayo omulundi gumu, teyaddamu kubeera ng'azifuna. Kati we twogerera kigambibwa mbu asula bweru wanju, bamanerenda bamuyiribya enkya n'eggulo. Gwampuliriza, olowooza ensonga zino ziva ku ki era ziyinza kuba nga ziggwerawa? Nze bwe ngafunanga nga kuleetera nga twogera. Abantu bangi bagamba nti muzeeyi Moses Nkonge Kibalama yakozesebwa bukozesebwa era yeetaaga okuyambibwa, naye ate baliwo bangi bagamba nti Moses Nkonge Kibalama ayinza okuba ng'alina by'ayisaawo. Naye nze si wa ndowooza yange, nkuleetera mawulire ne nkutera ku mmeeza, nenjagala ogende mu comment section ombuulire ebigambo bino gwe obiraba otya? Ebigambo bino olowooza biyimiridde bitya gwe ku sayidi yo? Gwampuliriza, bw'obiwuliriza owulirira ddala nga ennaku ekwata ku muzeeyi Nkonge Kibalama Moses, oba ndowooza yo nja kugyagala? Genda mu comment section teekamu obubaka ombuulire wa osinzira okuba nga ogoberera, tuwere nga tetweyongerayo. Genda otuwe ekigalo kubanga bwentera okugamba gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubeera ng'etambula buli muntu yenna n'aba ng'afuna amawulire okusinziira gy'asinziira nga ensonga bwe ziba zitambudde. Oyo ye muzeeyi Moses Nkonge Kibalama eyatandika ekibiina n'akituuma National Unity Reconciliation and Development Party, oluvannyuma nga bakyusiza obukulembeze bw'ekibiina kino ne bakyusa erinnya nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okufuuka party president. Ekibiina ne bakituuma National Unity Platform. Kati kyolaba olunaku olwaleero mukutu gwa Red Zone TV Sabamulide Patrick Nzemberayo kubanga ate nkutuusaako ensonga nga bwe ziba zize. Njagala ogende mu comment section ontereyo endowoozayo nga bw'oyinza okuba nga ate ogiraba ku nsonga za muzeeyi Nkonge Moses Kibalama ne ku bbanja erigambibwa terimubanjibwa ate nga ssente nnyingi oba oliawo nga ziyinza n'okumulemerera okubeera nga azisasula. Weebale kubanga okyagoberera, genda mu comment section teekamu obubaka tubeere nga ate tugoberera ensonga nga bwe ziba zitambudde. Ndowooza tuwuliziganye mu updates eziddako mu maaso.